Bokati TV. Nera. Welcome to Vocals Live on Bokati TV. Nze SSENYONGA bale kuli mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo. Obulamu mu busanze mutya abali mu diaspora abatu following mu mikutu ejenjawulo nsi ezenjawulo Dubai, Emirates yonna, USA, UK, Scandinavia mwena twabuzaako bale kuli mpozi ngate mutugoberera bulungi nnyo. Eno yesho yoka ogenda okusanga ba Rising Stars sibaita ba upcoming, they are Rising Stars. Ate mpozi abagenda okubeera abayimbi abencha, gwe promoter, gwe manager, eguno gwe mukutu gwokka gwogenda okusportingira abaana abagenda okubeera nga bavaamu omulamwa. Nze mbakuleetera nange sebo nsunsula cream nengamba ono kamuteeke wano afune wano manager, afune promoter, afune bamuyambako. Onako olwaleero ate mpozi tulina omukyala Brenda King. Brenda King gwe tulina naye olunaku olwaleero naye nga njagala okujjukizako bannaffe mpozi ate mwabagala ogenda ebweru okukola emirimu egy'enjawulo abagala okukolera e Poland, Emirates, Bahrain, Qatar, Kuwait ne Netherlands. Mwekwata omukyala amanyiddwa nga Susan Birungi mukubire bukubizi kasimu omugambe nti namba nagifunye ku ssula wa Bokati TV ajja kubeera mpozi ngate otuuka bulungi nnyo. Noti 7 noti 75 97 88 ngambe noti 7 noti 75 97 88 osobole okubeera mpozi ngate wefunira omulimu ogwo bulungi nnyo. Ate mpozi Mina Beauty World ainaka oil katunda eri abakyala mu abagala okunyirira akasusu. Mina Beauty World ka oil akubakasise ka toning oil ate nga akola n'emirimu emirala okukola makeup, mikolo, mbaga, busiki parties mwe n'abakyala bagala okushanana. Mwekwate Mina Beauty World ku noti 7 noti 85 18 24 ngambi noti 7 noti 85 18 25 asobole okubeera mpozi ngate abakolako bulungi nnyo. Brenda King, soko obuze ku balabi Bokati TV, more special abalaba Vocals Live. Yes, abalaba Vocals Live Bokati TV. Batumiddeko era mbagala nnyo mwe bale kwekuumirako, mwe bale kutwagala, mwe bale kubeera nga mutu followinga. Nze Brenda King mwana nzalwa yawa. Muyimbiwo. Yes. Ozaalibwawo. Banzaala Mubende Kiboga ne Kyankwanzi. Legalaawo. Bakuzaalira Mubende n'osomera Ekyankwanzi n'omalira Ekiboga. Banzaala Mubende n'ensomerayo ko. N'ensomera Ekiboga. One ate ne mama wange gy'abeera n'embeera Ekyankwanzi ne ssenga wange. Kati bwe nkugamba nti banzaala eyo yonna. Taata we Mubende. Tewakana. Mama w'Ekiboga. Senga gye wakulira n'abeera nga wa Kyankwanzi. Naye wasenga oli ogenze kutendekebwa ziri nsonga. Wangi. Onozi senseko. Waziri nsoko n'abantu bagambe. Tolabaawo. Baddemu amaanyi. Senga omulimu yagukola. Wamma kitegedde. Ngende nebuzo mwana abeera otya ow'amawanga amagatte. Kitegedde. Ne wataata yazaalirayo. Mama nadde n'Ekiboga kati n'abeera nga agunjula. Senga n'agenda Ekyakwanzi n'atendeka. Mazima. Ensonga za Nakakande. Brenda. Wanjisa. Omuziki ogutandika ddi? Ono omuziki nagubuukira nakyali buto. Kale nasooka mbadde nga nyimbira mu ssomero. Naye COVID yasooka bwe yajja omujjukira. Twali COVID lockdown yasooka kuba yaliwo ddi. Yali 2019 awo nga ggwako. Kati ne batuzza ewaka. Kati awo nkola oluyimba lwange olwasooka nga ndi mu senior 5. Nga baluyita batya? Wuuno. Baluyita Wuuno? Yes. Wuuno. This one. Ani yaluwandiika? Nze yaluwandiika. Okay. Kale, omanyi ffe tutandika na muziki. Tugenda tandika n'oluyimba ki? Wuuno yennyini. Yes. Okay, Vocals Live akayimba bakayisa Wuuno. Let's go for a musical break. Tukombe wate tuongere okula mpozi katunyumya muno omukyala Brenda King. Abalungi mwatondwa bangi naye saabalungi mufunye East North South West akaluba kawangude ayakayakana ng'enjuba nantalabika kimuli kyandagu akaseka kalungi bwaseka toyagala male abawungude kati wuno mwana asingidde abalungi bonna amaaso ge gamya
sanga chibuno mu malaika oba malaika kangende nono setaga mulala warwayo nnyo nawe abasajja banimba bangi naye mama nga tebalina future biseera bayonoona bingi byonna gweyandibadde bimala olimba walwayo ekibuuzo wakolanga kyeyo naye kotuuse akiwedde abagala njuze mulavu bonna kambeerabire abagala njuze balavu bonna kambeerabire bwabanga akkiriza kamutwaleko ewaffe alaba abakadde mama taata ne sse n'abakubidde akasimu ne mbagamba ti wuno muleeta omwana w'abalungi eyalinda akabi amanyi omukwano 100% very cute I'll never let him go omwana w'abalungi eyasikulwa tukomao Soko imeka korasi kati uno mwana asingidde abalungi bonna amaaso geye gamyasanga kibuno mu malaika oba malaika kangende nono seetaga bulala kangende nono seetaga bulala Wow, very beautiful song. Mwe ba promoter abali eyo, ba manager abali eyo. Mba sportingira abaana nga tolina kyogenda kukola nnyo kuba ko just kafu. Ngotandika kunoga sente mu mudde mutandika okwemamaza. Brenda. Wanje se. Oli mufumbo toli mufumbo. Siri mufumbo. Toli mufumbo. Ije. Okyanoonya. Naba dotandika onoonya kweri. Tonnaba. Shaka ndi process. Oli mu process? Eh. Oba osoma? Nsoma. Osomera wa? Makerere University. Okola kosi. Bachelor of Arts in Music. Mwe baana abali kwe mudiddi. Yo. Bachelor MDD. It is music. Bachelor of Arts in Music. Babyawulamu kati imumejalinga. Yes, drama and film naye ali bibye. Naffe tuli eno mu music. Omanyi zijukira ebiseera ebyo byaba Hilda Mani, Banambala Yusufu awo, baparoti awo nga byonna obikola. Kituufu. Then mukumaliriza eno n'omejalinga. Naye era yadde tukola Bachelor of Arts in Music naye ate era gundi course unit ya dance era mweri. Namwesanga. Eri ekusoma. Eyo nga muzina. Nga muzina. Talina option wabula eri compulsory. It is a core. Manya, anti bintabudde. Era toyinza kumanya oba yalonda oba si yaki. Okay, kakati. What was single okugwa gwe nnyo mu binga music, dance and drama? What was single kwekakasa? Sisinzira modu jembamu byonna nyinza okwesanga nga mbigwamu. Nze ndi flexible. Naye nga ntera nnyo okudiringira mu kuyimba. Kati amazina gano go gansumbuwa. Naye singa onjigiriza njiga n'enkola ki? N'okwata. Kati culture dances ezo ndaba nga zangu oyingira mu mutwe gwange. Manyi zibeera n'ebisoko bingi. Kakati mwewama mwinayo history y'okuyimba oba kitandikidde ku ggwe? Bannange omuntu ng'ayimba n'abeera nga abadde ayimba n'abeera successful ewaka tebabidiringiddeemu nnyo naye era osobola owulira omuntu oba mukadde alina kyakola awe n'owulira ng'asumuludde nagano mukadde ono nno naye yalimu ssente za taata naye taata wo naye alimba lwaki omukyala teyamuteekamu ensimbi? kati abasajja abo saa kubanga tasobola batono nnyo mpoza bomutwalire mazima ddala akusindike ku stage omale omugambe nti gwe tokyali level zange tokyali kirasi yange tasobola. Naye lwaki kyapeninga abaana abala mutandika okuyimba nga mulina ba boyfriends bammwe habi bammwe owo omuyita otyo omuyita linnya kyeriwoomerera? Naye no show mama agenda kugira abandooza
Ani tubuukewo. Kakati bizibu ki by'osinza okufunira mu muziki? Banaye competition nga nnene. Kuba abaliwo tebalina gye balaga. Era bw'asimba basimbya gansiseetuka yezzaako nasigala ku mutindo. Kati tulina competing ennyo ofuba okwanga okoze music omulungi okumutambuza tiimu olina kuba na tiimu nnene. Kale ekyo nze ndaba nga kye kizibu eky'amaanyi kuba obulala buzibuzibu. Naye ekyo kye kizibu sirina. Tolina manager. Bagamba okusingira ddala competition naddala mu promoting omuziki. Competition abaliwo befudde nga ba government. Oli atuuka ku retirement age naye nga tayagala ku retire. Tebagenda fe abato ne wetujja tutya bo basigalawo ate era nga batusinga. Ije tebalina we balaga. Kale ekyo tekyandibadde ensonga naye okuwaganya oyingira naawe omanyikeko. Obeera olwanye nnyo. Nakuba na tiimu nnene. Teweeba katulo olunaku oyiya kipya nzizizaako ki abantu mbakwatiddewa. Kiva kati abayimbi tujja ng'ono alina kano. Wakiri wabeerayo n'akagambo ke kaakozesa nti sisaaga. Eŋŋombo. Okitegedde? Buli omu ng'ategeerera nti sisaaga ayingiddewo. Kale weebityo ebyo byonna n'okuba ne ttiimu. Ng'oggyeko ono music otandise 2 lockdown esoose 2019-2020. Wali oyimbyeko eri ng'oggyeko isomero kye waŋŋambye wali oyimbyeko. Naye wali oyimbyeko nga bw'ogamba nti mpaka competition myaka gyo gye egy'ekito. Myaka gyange egy'ekito nayagalanga nnyo okubuukira. Iyo wali empaka eyo ekibuga 2016 entujja ya radio kibuga The New Girls yali yazze ng'erinayo auditions ng'eyagala abaana 3 abayimba obulungi. Yes. Nga waliwo bajjaji biki kati balanga mwewandiise tusesitudde nengenda ku reception neneewandiisa bagenda osoma listinga kwendi. Mama namugamba nti neewandiisa yasanyuka. Era yanfubako okulaba nga ngenda bambi. Nengenda nennyimba ne baŋŋamba ndi muto. Jaji nansiibula. Naŋŋamba atwagala bakulu 18 above. Ate golina 14. Ekibiina kyaffe tekikusayininga naye ng'omanyi. Kati ekyo kyanzizaamu amaanyi ne ŋŋamba myaka naye mmanyi. Kolinde emyaka gituuke. Naye nga kyakuyisa kitya? Singa yaŋŋamba nti simanyi. Kyandimpisiza bubi nnyo. Ne bwe yaŋŋamba nti mmanyi nti myaka n'addamu buzimaanyi. Ne ŋŋamba kyayika nkyalina okugenda nga nkola practice nga bwe nnindako nange nkule. Wali obaddeko awo ne wabeera wakumalamu amaanyi ku kaliya yo? Twali mu senior 1. Waliwo pate ku ssomero. Waliwo akaana kajja nga kayimba. Nenkalawo ne ŋŋamba nno omwana nga twenkana. Ate yamanyi okuyimba ina n'ennyimba eziri recorded. Nange nsobola. Ne ntandika okuwandiika nga ku break ngenda ne ntula mu muti. Ne mpandiika kati nga nzira nga abaana bansekerera. Mbali eyo mbali mu kuwandiika kadongo kamu. Kadongo kamu mubi. N'abakalidiya n'amuganuliyati n'amakula beti. Bansekereranga nnyo. Badde bo bamenya abaana abo bategeere kati wawo otuuse. N'abakalidiya n'amuganuliyati n'amakula beti naye mbaagala nnyo naye bansekereranga nnyo. Nanga oli mu kadongo kamu okulukuuta. Inye mbuulira mbu ali mu kadongo kamu. Naye Lidiya ggwe. Kyakuluma nnyo. Ate kale awo oluusi ne tulanga ne mpuliranga amaanyi gampeddemu ne nga kyakasimanyi sirina na lugendo. Olwani yakuzangamu amaanyi. Naye nga munnange bansekerera ate nga bakyali bange nnyo. Okay, wagambye oli student osoma. Ebintu bino bibalansinga otya okusoma n'omuziki? Kati ku ssaawa eno ekyamazima kiri nti tebinaba okuyimba tekunaba kale kuzitowa nnyo. Naye nkusuubira okuzitowa kuba Mukama waali ate ndabawo I have hope. Kati singa kiba kituuseewo oba naakolanga ati ekyamazima. Kati awo otulo otwerabira bwerabizi n'ogendera ku ŋŋombo ya Napoleon. Anti yatugamba nti omusajja yeebaka essaawa 2. Omukazi 4, omusiru 8. Kati gwe olondako awo n'omanya nti owaka ngenda munkolanga wembanga nnayo break
Nyendeko mu music nkomewo kale wefuula bize kuba tulaba ba hustlers tebebaka tebaddawo okubeera na budde buli free n'atulaawo nadda mu mboozi buli ssaawa abeera akola kino akitadde akola kino akitadde akola kiri kati era nawe bw'otuuka awo embeera mu bulina okubeera nze manye nja bikwasaganya. Yes. Kakati bizibu ki by'osinza okufunira muziki guno? Ebizibu nga omwana omuwala ng'omwana omuwala batugamba batusuulayo obugambo mutalafiya batusuulayo obugambo nedda sisebo batusuulayo obugambo naye olufunyeko abatega ekibatu. Yes, ate kati nkulimbe bandoga ewamu abatega ebibatu bangi bwaba tebatega bibatu ogenda newesotinga ne mukakitaawo nga bukyali watyango owayiriza mukakitaawo naye nga ate kiri eno wammwe mu kika nedda oyo mukakitaawo yaba akumalako emirembe ng'omwana omuwala. Yes, naye era bw'okiraba olina kumanya nti kiri nnomo notabeera so excited n'obumbujja bannange kiri nnomo just weesotinge na mwoyo gwo na mutima gwo ogambe nti omanyi tageti yeeno si yeeno si buli ateze ekibatu nti omuwe. Ng'omwana omuwala bw'oba otambula mu kkubo bw'oti kikuyisa kitya singa tofunayo muntu akukoonako oba kasukayo kagambo? Ekintu ekyo kibi nnyo kibi nnyo nga bw'owulira kiddemu kibi nnyo bawalamu era gwobeereyo nga nze nno ndiko neema ya Katonda ntambula mu kkubo teri ammanyiira olina ebizibu baba balina okuleekaanira buli we bakuleekaanira owulira nga gwaliko kwegamba omukazi yenna okuyita mu kkubo ne bakwana bije kikuwa pawa. Yes, oga nange bulijjo ndi w'amaanyi nti sizanyirwako okamirwa bina olaba oluganda olutegeera natambulanga babiri singa amateeka g'ensi eno gakyuka gati olwo ne bagamba katuveeko ku nkola y'eddiini. Omanyi abasiraamu bamanyi okusiba faamu bagamba abasiraamu basiba faamu ate ab'eddiini bateekako ne sseŋŋenge Christians bo babeera eyo nga beebikkirira nga bamanyi egundi emu yokka naye ng'olwedde yeetooloddwa endala nga 10 eti eyo singa kiba kikyuse ne bagamba nti kakati n'omukazi akkirizibwa osiba faamu wangi faamu z'abakazi ezo zirina sigalayo mu kyama ezo omanyi kiswazaamuko ebyabakazi byo tebisaana teeka mu public naye nga tebabalimba abakazi abo tebabalimba mulina okukkiriza nti omusajja abeera musajja abeera musajja ate n'omukazi takulimba mbu simanyanga mbu omubwati bali ku ŋŋombo ezo ŋŋombo zigala basuula awabize kambabuulire tukyali ku Vocals Live ne mwana muwala Brenda King ate mpozi olunaku olwaleero gwe tuleese Rising Star ayimba bulungi nnyo era nga tugamba gweyagala okubeera mpozi nga te omanaginga abamu ku baana bano bobeera osimye wano you contact me nemba kutuusaako at least nobeera nga omuyamba bulungi nnyo mu kusitula ekitone kye. Let's go for a musical break ate tukomewo bulungi nnyo nze Sula Ssenyonga National Tuka. To find a lover it isn't easy kirabye okufuna mutuufu ng'alina byonna si kyangu by'oyagala kikumi alinako 2 bambi nosobelwa nonoonya gotwala nabula as luck as I am mufunye alina byonna ebisaanyizo yabiweza kanetwalire. I wanna spend the rest of my life with you, baby. I wanna spend the rest of my life with you, baby. Teri mulala yegweweka asani day. I wanna spend the rest of my life with you, baby. I wanna spend the rest of my life with you, baby. Teri mulala yegweweka asani day.
teri kintu kizibu ku nsi eno nga kufuna mubeezi akwagala nga naawe omwagala mu buli mbeera ne mwelayirira nti muli babiri paka kufa. Oh, mama, 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 si kyangu ne bw'omufuna osaana kumukwata nga gilasi nange bwe nkola eno kono ugwenina. I wanna spend the rest of my life with you, baby. I wanna spend the rest of my life with you, baby. Teri mulala yegwe weka asanide kasabe katonda tukume nga tuli babiri nze nawe. Oh, wabule kiri twawula mama nga kolyako kendyako obulamu bugende mu maaso. Oh, yesala yange nga tewalina kitusumbula tuzaale n'abaana batufaanane nga nze mami nga yegwe dadi ukyensaba nze naye. I wanna spend the rest of my life with you, baby. I wanna spend the rest of my life with you, baby. Oh, teri mulala yegwe weka asanide. Yegwe weka asanide. Brenda King. Sign out. Okyali ku Boka TV Vocals Live olunaku olwaleero mwere kulya mpozi ngate musubscribinga mlikinga ate mpozi musharinge waka waffe atukyali ne mwana muwala Brenda King ate mpozi gwe tulina wano ku Vocals Live ajuyise muti abankubuuzako nnyo ate nembuuza ku mwana muwala Shamina ogamba otya Halima Nakato naye nkubuuzaako ate namwe abatula wano mwana muwala mpozi ate Imminence naye nkubuuzaako Nyabibu Nsereko gattako n'abalala. Brenda King mu ndowoozayo waliwo omuntu gwe bayita omwenzi waba ogamba nti oba omukazi omwenzi oba omusajja omwenzi omukazi omwenzi oba omuwala omwenzi? nze omwenzi gwe mmanyi yayeetadde ku kkubo kuli eyeetunda. Yes. Naye ekyogamba mbu omuwala alina ono omusajja yamukwanye n'amussa ku pending nono n'amukwana n'amussa ku waiting nono n'amukwana obwo si bwenzi. Kiki? Abeera akyabeetegereza atunulemu alaba ani asinga. Bw'abeetegereza bonna ng'ebisaanyizo bye bimu. Sebo nedda. Nedda. Ebisaanyizo tebisobola kufaanagana. Era obeerako n'akusingira. Ekyo kikirize. N'ogamba nti ono yajja obeera future yange. Ate namwemu abatuleetera okukola ensobi. Lwaki? Anti kati munnange nnyinza okwesiga n'enkwagala. Kyokka nga toyagala kunnyambako ku binsumbuwa. Kyokka omwana w'abendi najja ng'ate ye abisobola yemu abatukozesa ensobi. Omwana abandi abisobola. Bw'obeera ne munno mubeereremu. Like muteeka ku listi ya pulaani zo. Batugamba nti mubeerayo n'ow'enviiri ne mubeerayo n'oli gweyagalira ddala ne wabeerayo n'owaaki. Kati gwe singa oba obikola byonna ate nze ow'enviiri mba nnoonya waaki. Ate ono gwe bagamba nti true love wuye wa mullo. Owa true love akusuula eddalu. True love giraba edduka wali ogibaddemu ggwe. Ekusuula eddalu. Bali bakusuddeko eddalu. Awo nkwada ekimbe kyanseka. Bannaye omwana gwe yasuula omwana ono eddalu oli mubi nnyo. Tugenda mukolimira. Akusuula atya eddalu. Eryo eddalu leka tuligwe eryo eddalu eryo linyuma okugwa. Wali baddeko anoga gundi ayin Amorin yagamba musimanyanga mbuye omugugu agwetise gumenya naye tebakola ki tebagumutikkula. Kati neryo eddalu liba tezisaana kujjanja. Tebakujjanjaba. Wamma nkitegedde. Anyway, nga tumaliriza olunaku olwaleero. Bubaka ki bw'olina eri abaana abawala
naddala abayingidde omuziki abagulimu abatafunafuna opportunity ziri recordinga na ku recordinga kayimba mu studio ng'oredo olina ennyimba 2 eziri recorded bubaka kibobawa era ddala nno bawala mmwe nga ndi serious kati nga tuvudde mu byokuseka mulina okwebeereramu olina okubeera ne target olina okubeera ne plan strategic plan yo ng'erimu oba olina vision ng'olina mission olina okubigoba n'okola ki n'obituukiriza bw'obeera ne target nti njagala kuyimba nfaanana eggundi bizibu bingi ebigenda okujja on your way byagala okukola ki okujja ku bbala wabula olina kukola ki kwebeereramu bingi ebigenda okujja nga bikusikiriza ng'olowooze nti nfunye omukisa n'omunange tugeze musajja ng'oyo bajja batandise olaba nti ogenderera nno otandise okujja ku maapu najja n'akutega obutego bungi n'ayagala akutegule gwe n'olowooza nti bannaye laava omwana wabe ndi nanzisa omukwano bannaye nfa bannaye temunyambako ansudde eddalu people mwebeereremu nze mbabuulidde ako kagambo k'amagezi bw'oyagala okutumirako essaaza before nga tonatumira so olina YouTube channel yo era gye nagguddewo awo Brenda King yes subscribe ngena teekayo waaka era bwe munagirayo nga waaka gyali okay yes mwena balaba Boka TV mugende ku channel y'omukyalo ono bami musubscribing agenda kuteekayo waaka atandika butandisi mubeere nga atlesi mumuyambako okutambuza waaka we okumuviewinga na buli kimu tumira kusako mpadde sinza butekakozesa tumirako Sarah Namubiru NS Investments Nansana mukyalo oyo muwagire alina ebyakabi ebyennyambala n'ebizigo akola mobile money alina speed alinga computer anyigabuniza ati nga goya kumaze namba z'abakasitoma ziri wano kati teweeko yatogenda gye banakusasoma akanamba nno sala wali Namubiru Sarah ntumiddeko sister wange ate menta ntendesi wange Rogers ne Source Records mwe nambagala nnyo Uganda Matters Community Mr. Matovu Joseph Nanozi Benabasa ne tiimu yonna mbagala nnyo maama oyo maama abeera ku mutwe era ye musembyayo teweewuunya nnyo ate leero lunaku lwabwe si bwe kiri kati awo maama omulungi webale kunzala webale kunjagala ate oyo ampagira nnyo buli wennyimba wulira nga nazaala bannange mama wandintuuma ssuubi nga takyabuuza na kubuuza yayimba wange singa wantuuma ssuubi kuba ndabira ddala ndi ssuubi lyo mama nkwagala nnyo yatuuma erinnya ate mama yatuuma naye abeerako ne kakutuuma nga ssuubi lyange wano nga batusitala kitegedde tumirako senga wange omulungi omukyala namukisa Jane ekyankwanzi oyo mukone munnyo kubanga Mundaka bannange mikwano gyange abaana ba Makerere University Kampala Head of Department Professor Antonia Tamusuza nkwagala nnyo mukwano kwa oyo mukyala role model ku campus manyi nali mu high school nalina Nanozi Benabasa kati nasanze ya Antonia ali pankcho omanya mukyala ali serious nze mwegombera nkwagala nnyo nyabo beera awo ng'okolaki ndekyo kimanyi. Okay, tweyanzige balakubeera mpozi nga tojjo tukyalirako olunaku olwaleero ku Vocals Live. Nange mwebale kunkyaza. Tetugenda kubeera mpozi nga ate tusukkawo waneeno nze Sula Ssennyonga balakubeera mpozi nga tojja tubale ne Brenda King ate gattako mpozi Nasha ali ku kamera okugira nga ekifaananyi kituukira ddala bulungi nnyo. Mwongere okusubscribinga, mwongere okulayikinga, okusharinga n'okuviewinga waka waffe. Mubeere bulungi, mweraba. Boka TV Nera.